Kale kwaniriza ina gyesinziro kubanga ate otulaba confident oli bulungi. Subscribing ku mukutu okusobola kubanga ate ofuna videos ezifanagana ko bweziti mu kiseera kyonna. Afuna notification bell n'ojja n'okeberayo kono gama nja kuddambira bidda kubanga ate olaba. Kale shows zino zituteekebwa mu sindi bannafa ba Aksola bakutegeeza nti itayo kubanga weetaga sola ey'omulembe. Bakutegeeza nti bw'onaafuna ku sola zaabwe tojja kubanga oddamu kujula. Kale abanoonyeeko wansi awo sola zaabwe enziramu kubanga ate nzikutegeeza nga bwe nzikutegeeza buli kaseera nti osobola nga ofuna sola eza buli kikago yeetaaga sola eya security system bajja kubanga bazikufunira, yeetaaga sola za water pumps bajja kubanga bazikufunira, ayagala sola y'okukozesa ku TV, ku fridge, byonna babikola ate bazikuteerayo ku ssente ez'okuteesa. Kale banoonyeeko osobola okubeera nga ate omanyira ddala ebisingawo. Kale nga bwe tubadde tubikola mu episodes zonna zetukoze, eno episode ya 5 tufuna abazannyi abadde mu kebisebuka okuva mu Aromatic Entertainment ne tunyumyamuko ku characters zaabwe nga badde babikola. Abantu abasinga nabaleeta dda, ndoza abasinga bonna nabaleeta dda nga mbadde mbaleeta. Abesifunangako tujja bafuna omukisa tubeere nga tumanya ebibakwatako eyo gye bujja mu films endazi bagenda masula nga ate bakola, so gwe sigala busigazi nga obagoberera so that tubaleetera nga olina n'ekibuuzo ekikuli ku mutima kyewandeetaza okubeera nga ate obamanyako. Kale nina Roger ne Brittany ku set tugenza okumaliriza nga bazita power couple nga beba Hamza ne Barema baffe nga bebani awo Janet ne Museveni anno baganti abantu megamba Museveni ne Janet eyo modo cup mwali muwidde konti no Museveni yakubye Janet oluyi nedda bana eyo modo cup kyo kituufu kyoyogera lwakono mubigatta mu politics tebuli politics ababigatta bala ne sife ogamba otya Roger jeni mukulu Simon bigenda bitya si bubi tetunatambula bubi era bukimutugezako kikwasaganya. Okay. Yes. Brittany, how are you doing? I'm okay, Simon. How are you bulungi? Ndi bulungi. Sekama amatali mu kamera basibabanyiro. Waliyo omuntu nga seba abeera onagamba nze oyo mwana kasitaaseka. Nze yange biba biwedde. Era najja mu firimu n'aseka nagamba mugyeeko TV ayinza okunyiga ekiro kyange nekyonooneka nekikoma ate n'okaaba nekikoma awo. Kale Brittany twagenza okumaliza nga bakutaddeko akaweta nga mpangudde ani yali amanyi nga nakaaba nga bakuyisa bubi abavuka b'oku kyalo kuno omanyi abantu omwana omuwala we bamuwasa nga badde ku kyalo abavuka b'oku kyalo gamba Brittany afumbirweko akatudde tutandika okubala Jime Musa mubiru wamuyambidde abantu babamanyi ebitukwatako okusinga naffe bannyini byo gwe oligenda n'otuka n'omanyi pozi nekino nakikola ng'oli nakyakimanyi. Now kitugenda okwogerako olunaku olwaliro mu firimu y'Akeebisebuka tutunulira abantu ababiri okuli abaddeko mu relationship ne bamumenya omutima, okuli omulago batabadde nga tebamutwala serious mu relationship. Baye tugenda okumaliriza mu firimu eno nga oli loverman nnyo. Olowooza ki ekifuula Roger ow'amaanyi mu love over the sudden? Ekifuula Roger ow'amaanyi mu love kuba nti ndi musajja ayagala era ayagalira ddala. So kyekyenfuula okuba nga ndi w'amaanyi mu love nti bwe mba ngudde n'omuntu mu mukwano mba njagala mu omukwano gwennyini gwe yeetaaga okufuna. Awo tugenda okwogerako. Ennaku zino abaana bagamba bw'oba oyagala toteekayo mutima gwo gwonna, toteekayo mutima bajja gumenya okyayire ddala omukwano. Is it true to love n'omutima gwo gwonna? Tukatwano tuli mu bulamu obwa bulijjo. Omuntu oba osazeewo okwagala omuntu tikyetaaga ate weerekerereyokko kubanga obanga alina emitima ebiri. Ate abaana b'e Kampala abayaye blood wange okwata omutima n'oguwa omwana n'akulagako. Nedda nze siri muyaaye w'e Kampala, so mba saagala ate gwe mba njagadde ate abeeremu n'okubuusabuusa nti Roger yalabika njagala kitundu ekitundu ekirala alina omulala gwakikola ki gwakigabanako naye. So okwagala omuntu kuba mutima
weewaayo n'ogamba nti kamwagale ekiba kibe so sigamba nti omutooleko butoolezi laavu laavu tebatolako ntoole muwe anyumirwe inagwo oba oli naye mulaavu. Britain twabadde mu interviews zenkozeeko eze previous omu ku bantu yaŋŋamye n'okuŋŋamba nti twali twogera ku ssente n'agamba nti nga twogera lwaki wandibadde owa omuntu ssente mu relationship abakkiriza oba batakkiriza. Omwana aŋŋamba nti mu relationship oli asobola n'okuwaayo ssente naye nga temunatandika kweyagala n'atuuka eyo mu kkubo n'akizuula nti takwagala naye nga obadde olya ssente z'omuntu naye n'okizuula nti abadde akuwa ssente tomwagala. Omwana bwe yakoze eki bwe yaŋŋambye golowooza is it true okubeera ng'otunira Britain then n'okikomyawo mu bulamu gwo obwa bulijjo olowooza is it right mu bantu okubeera nga baagala n'oteeka edda n'oyagala omuntu n'omutima gwo gwonna? It's right kubanga kati olaba nze omuntu asobola okujja nga njagala n'omutima gwe gwonna naye ate nga nze oba nina kale obwa bwe nayitaayitamu kaawo kale ne bamburekinga omutima naye ebikolwa bye bino byajja nfaako n'agamba simanyi bino byangambye ssente biki kati mu kunfaako alina kyanzimba muli mu nze nkakkana omutima ngumuwadde gwonna. Lwaki osobola okwagala omuntu for example bwetubeera balinga batumakinga waliwo bebayita above average 50 ebeera 50-50 nenenfuna 55%. Kitegeeza gwe mba nkuwadde 50 ba 60 kitegeeza gwe gwensinga okwagala naye bonkyawa mba ninayo kanaako okwesigaliza yalekayo abalekayo abamukyamu abamukyamu Saimo sijja kulimba kubanga omuntu aba asazeewo okwagala lwaki oba tomwagala mpozi nga naye ebikolwa bye tebiraga nti akwagala eyo percentage yonna nga naye alina byakolaakola ebiraga mbu takwagala nawe n'osalawo weesigalize naye omuntu aba akulabye nga akwagala buli kimu akikola kwegamba abeerawo 24/7 lwaki oba omutima togumuwa gwonna kwekengera bennagwamu mbijjukira ojoze byonna obikomanya buli kimu kyagezesa kankugambe bwentyo togenda manya muntu agenda kumenya mutima natagenda kumenya negwe kimanyi kati ku nsi wali abantu batakyalina mitima nga bakozesa biwowoolo anti yagezesangako nagezesaako oyaba yafuuka kirala nnyo anti nkugamba yagezangako ng'agezaako okukakana ng'ogwali omutima guvuddewo kati ali ku biwowoolo byakozesa bisajja byonna naye era kakkana afunyeeyo oyo naye amukkakkanya tasobola kubulwamu kakkanya tasobola. Roger, what does it take to find true love? Omuntu yandizudde ata true love tukozesa Roger final azudde Britain nga true love okukireeta mu bulamu obwa bulijjo kitwalira ki omuntu okuzuula nti this could be true love? Omukulu Saimo omuntu wootuukira okwagala omuntu kale tekitwala kinene ekyo kyamaanyi kiri awo nti kati nganze nga bwe nali ne Britain nagwa naye mu mukwano tekyandimu nti ngina mwagala wabula namala kutuula wansi naye mu kusoma kutwali tusoma discussion groups twali tukolaawo kwegamba ngenda okulaba ekimuvaamu endowooza gy'ayina ebirowoozo by'ayina kwegamba nga kyenkana kyekimu n'ekyanga bwe ndowooza kati ngenda okugamba ngamba naye wano ku kampasi omuntu tasaanye kuvaawo bw'ati n'okuvaawo n'omuntu antegeera nga ndaba ddala bwe njogera ekintu Britain asupportinga ng'ekimuvaamu ekirabya ddala nti kirina we kisobola okutwala so tewali kyamaanyi kugamba omukwano gujja buzimpola mpola gujja guzimbibwa mpola mpola. Waliwo enzikiriza egamba nti mu bulamu ebiseera ebisinga waliwo omuntu ajja mu bulamu obwo ng'ogenze ensi ekkozeeko emikolo egya buli kika egy'okumakya egy'akawungeezi egy'ekiro n'egy'emisana n'osanga nga oli best friend wo nga gwe ye shoulder gy'oliningako ng'ofunye obuzibu ate basinga n'azuula nagamba mu buli bwenfuna obuzibu ono yabeerawo n'asalawo agwe naye mu mukwano naye erabira nti oli ayinza okuba just mulungi bulungi kubeera mukwano gwe naye tasobola kubeera ate love partner we nga tugenza mu bulamu obwa bulijjo olowooza kyandibadde kirungi okudeetinga abadde mukwano gwo? Nze sikikkiririzaamu ate era mukwano wange ne wajja nankwana nga tumaze ebbanga nga tuli ba mikwano sigenda kukkiriza ng'olwesigama ku mpagi kinze nkusomeddemu kugamba nze Britain ebbanga limmaze nga nkulaba ensi ekkubye
bakukyaye nkulaba bakwagadde nkulaba kati nze nkwagala kikyosiri sisobola kukkiza kubanga nze mba nnina kiri nti oli mukwano gwange nzize nzize nkumanyidde nga mukwano gwange si ekintu ekirala kyonna yes nga tulina byetusharinga naye era nga bya mikwano nga tetusukka gwe muntu ankubira kasimu wembeera nga sibadde si respondi nga nombuuza ndi bulungi gwe muntu gwe mbuulira ku bikwatako nontegeera kati njagala nnyongera okukusembeza lwaki ate oba wa mutima mubi bw'otyo era nkugambirawo nkubuulire tusigale nga tuli ba mikwano olowooza challenges ki eziyinza okubeerawo abadde mukwano gw'okujja mu relationship olowooza biki bye tubuusa amaaso ng'ovudde kweno kampani eya mukwano n'omukwano sikutegedde bulungi challenges ki eziriwo ng'abadde mukwano gw'oyagala okugwa naye mu mukwano era tuba twagala okugenda ku ekyo biki byetutera okubuusa amaaso ebintu byetutera okubuusa amaaso nti weerabira okuba nti wajja oyagala kubeera mukwano gw'oli obadde mukwano ng'olidde mubadde mu mukwano oba nkugambe ntya Simon naye nga nze okusinziira nga bwe nkiraba tewaliwo challenge eriwo challenge eriemu nti Simon nyinza okuba mbadde mukwano gwa Roger nga tukola buli kimu nga tusobola okukikola naye kati wetu that respect omanyi obeera n'omuntu wabeerawo ka respect ako kati nze ka respect ako nyinza okukaluzinga n'ensukka n'enkisussa olw'okuba twali ate olw'okuba twali ba mikwano nti buli kimu nsobola okukikola naye nsobola okukola kyenjagala nsobola ofuluma n'engenda oba nkomyewo mmeka naye ono omuntu gwa najja nakwana n'okkiriza nti nno yes ayagala babba wange mulina ekintu kyomubuildinga ne wasigalawo that karani wange sigenda kamwa nyinza olwawo kamwa kubanga namumanyiira buli kimu kyenjagala kyenkola kati wana ngambako ngenda laba kati gwe kiki oyogera okitegeera nze n'omugamba nakuyamba kati ogamba nze ndabanga ekitasoboka ku saidi yange njagala omuntu najja ne tutandika butandisa ati naye nga taze kungwa nasimanya mukwano gwange simanya best friend wange wali omuntu agamba nti naye nedda waliwo n'abantu balina enkwano ey'enjawulo najja n'asooka ku befriendinga era wajjira bwa opening up nagamba naye njagala sokka kutegeera ndabe oba oli gwe nnengera yono gwendaba naye okimanyi nti era osobola omutegeera yes bijja kubanga ndi muwala bijja bitutuukako oli najja nga ayagala fuuka mukwano naye era ayina obugambo bwa hiitinga era omanya nti luli boolu ayina obugambo bwa jjakoona kati nawe ojja okimanyi ayina nakasuulawo neyeebuzaabuza nakasuulawo neyeebuzaabuza kati ojja omutegeera mpola mpola oluusi gwe omugamba nno gundi oleka oyagala kunkwana aba ne Kampala obalaba nze nina kyempakanamu nti omukwano tebagwetegekera omukwano gugwawo bugwi kubana abantu betugenda osisinkana okukwana tuba tetubamanya ebiseera ebisinga omugwako bugwi kugamba kakitandikiraawo okitegeera so buli omu alina engeri gyakwana omuntu oba either befriending first oba kugwa mu mukwano immediately wali omuntu gw'olengeera from a distance nga oyinza obba omutima ekyamazima omutima omwagala naye nga tekisoboka nga bw'okimukubako bw'oti either ajja kukkiriza ozuule nti yoyo si gwali weetaaga oba otegeera nogamba nti kamwe budde omukubira kasimu ne mu meetinga paka bw'okizuula nti nno bw'avaako waya bw'ati bw'abeera ekirala Simon omukwano kati kiringa wonagamba nti Simon ogenda tandika business wagenda tandika business bweti ne bweti kuba naye kingenda okukola ngenda teekamu obukadde 10 kuba waliwo kye tuyita risking nogambako risking oteekemu ekiba kibe kati nakyo ekyo okusinkana omuntu gotanaba kulabako ogamba kaneeweeyo ekijja kyole ekijja kijje n'okigwamu wabula sigenda kusooka ate bino byotera okugamba nti owaye nfunira akantu ako nsooke noonya engeri gye nkakwasaganyamu nga tugenda maaso going back to KB Sebuka memories kizojjukira mu scenes ze mwalinga mu ne Britain memories zensinga okujjukira kantandike nene yasembyeyo nti
eno wenamuwera empeta wenamwambaliza akaweta mu butuufu muli kyanzigira ne ngamba kale nakirowoozaako ne ngamba nti oba tuli mu bya ddala oba naye nga munnaaye kugamba nze nakirabamu oba nga kirooto naye just kiri kyo kyajjabuzi nti eyo character bw'olina okikola so nange nakyambala naye nkyambalira ddala Britain abawala baagala obbambaza empeta like he asked me okwata akagalo kamu bwetu n'okateekayo ekyo kirooto kya buli muwala ali mu bufumbo n'atali mu bufumbo olaba osanga ne mala yakukuba nga naye ayagala era nga naye omutima gumugamba luliba olwo kasitoma ajja kujja foste Not only for a night. Not only for a night. How did it feel wadde nga kya movie? Bannange zinange nasoka nenchiteeka mu reality nga ndaba kati natunulira abantu abandika side nga buli omu antunuulidde nga nze sinasalawo naye nga abalala bansaliddewo dda abalala baŋŋaana naye kati ate nenzira ku mutima gwange guwulira ki nga ndabira ddala Roger. Yes, he's someone gwe nina okukkiriza nga mbe yes you can marry. Bale kansooka embuuze nga kasitona nyambe ekibuuzo kibandezaako ne kyerabira. There is time audience eno gyebadde etandise okudrivinga movie. Naye nga temulina control over kiki mulina okuzzaako. What time yatukanga abantu proposing how I wish Roger beyagala ne Britain. I guess comments ezo mwalinga muziraba. Kyokka ate nga temumanyi direction ya series wagiraga kuba simwe ba directors. Kye kyakugiranga mu bwongo ng'olaba abantu kuba biseera bisinga fena bye tukola. Bw'olaba abantu nga balina kye basonga kitegeeza nti bw'okikola abantu bajja kwagala. Kati nga gwe omuzannyi kye kyakugiranga naddala mu bwongo ng'olaba abantu balina kye baagala kibeere. Nalaba nga abantu bakyagala bonga bo naye ate nga nze nange ndowooza kirala kubanga yandabanga byonna bye nayitangamu kale nagezaako okumbeererawo era twajjanga tuli ba mikwano nga twogeramu kaakatinitini naye nga tugatta okusoma kati nze ekyanzigira nga nti ffenna engeri gye tulimu eyo situation nti naye baamulumya nange bannumya osanga yengeri emu ffenna okwekonsolinga naye ne tusigala nga tuli ba mikwano era nga nze manyi byonna bye it will end in tears era nga manyi it will end in tears nga bagamba it will end in tears gol walinga ogamba otya nze kati ng'omuzannyi atamanyi director kyategese nze muli kye nalowoozanga buli wenda ba comments ezo bagamba nti how I wish Britain beyagala ne Roger nze nga muli ndaba nti omuzannyi omulabi yekyalaba alabira ddala nti character gy'olimu n'enfaanana gy'ofaananamu ne Britain engeri gye yeeyisaamu kugamba emize kuba ngiyite mize kugamba nga kyendi nga bakyagaliza nti kigabaneko naani ne Britain kugamba kye bayita okuba nti omuzannyi bamusiimye nti kikoze eki kisaanye ayagale ne Britain. Olowooza nga tugenze ku kikolwa ky'okuproposinga nga muli ku campus gundi muli nga abamaliza life ya campus nga tugenze mu bulamu bwa bulijjo olowooza relationship entuufu yandivuddewa from campus nga mutandise kukola oba Teina time lwaki tugenda va campus nga tweyagala tuli ku campus ffenna bakya providinga ebiseera ebimu kale oba nze nkyali waffe kati wetufuluma neyo life eba ndala nnyo mukakana buli omu alina kye yayagala okukola ate ng'ono takyagala ono n'asalawo akipushinge akikole mugenda kukola ki kwawukana kati wenkugambye ne mutayina time nsobola n'okera like last month nengamba nti omuntu ankwanye ne mukkiriza yajagamba nti relationship y'essomero eya campus eba n'obudde omuntu oba omutegedde bulungi aba ategedde gwe wennyini tolina byoba omutegedde mpozi ng'ate mumaze bbeerako mwennaaba ne mukivugamuko nga muli mwenna naye ndi waffe naawe oli wammwe tolina byoba omutegedde so tolina time olowooza oti nze nange ngenda ne Britain kyayogedde nti omukwano kugamba buli kifo ky'obeeramu
omukwano buyinza okukusanga buli omu kugamba our workplace nawe gyokolera ku BBS oyinza otandikirayo n'ofunayo omwagalo kugamba ine musange ense mukubye kati abadde omega ebifumbi zaalo temubimanyi rent yona n'engeri gyamenyamu ogenda okulaba nga bw'ofuna yakuyamba kusasula ku rent oba omuwonye okweriisa kuno kuyinga ejje kunyigamu nedda ssebo era mukakana temuwangadde Simon naye omuntu ng'ogenze mwenna mweyagala like mufiringa ekintu kyekimu ogenda nga mwogera olulimi lwerumu nti tukole kino kiba kino ne kati nzize lwakuba rent oli era genda beerawo sometime ndabe ng'embeera zo sizisobola tambule ngende olumu otuse ku kampasi ovudde ku kampasi otandise okukitegeera nti omukazi ow'amaanyi asomyeko yeetaaga akamotoka Roger wa ku kampasi akyali mu kituufu ekyo. Get back to KB Sebuka. Obulamu bwonga gwe Roger bukyuse butya Serene egenza okuggwa because bwe ntunulira ku comments za Roger interview gye twakola mu comparingako ne gyoba gyeri emboozi gyeva zindaba wenjawulo gwe according ku Yunga Roger KB Sebuka Roger agenza okumaliriza nga oli mutu kikaaki KB Sebuka agenza okuggwa nti abasinga ku campus bali bandabamu ng'omuntu atayina kyali. No, kati I'm talking about the real life. Like in real life kyekindetedde okuba nti nga amaze okuzanya KB Sebuka. Kiina kyekinyongeddeko nti abantu banjagadde nnyo olw'ekyo nti ne wenfulumako wabweru nga sitaddeeko masiki ekyamazima nsinkana abantu bangi nga bannyimiriza gundi nkumanyi nawe nali nkulabyeko so kindeetedde okuba nti nina okulabika nti kati ntandika okwekweka kyembadde sisuubira kuba nange njagala nnyo tambulira mu bulamu obwa bulijjo so kindeetedde okweraliikirira nze ng'omuntu ate si bwe kyandibadde yesebo olina kye weezuddemu Serene weegendedde okuggwera kyeneezuddemu mu nzannya yo nga wali tolowooza nti maybe oli muzannyi wa kika kino nina kyenzudde nti okusinza nga bwe natandika nina ekyamaanyi ekyeyongeddeko nti ngenze ng'eyininga what they call experience tebbanga lyenze nga nzannya ngenze neeyongerako mpolampola ate kati ndabira ddala nga siri nga bwe nali before KB Sebuka olina firimu gy'olezannyeko ng'oli mu mukwano nina firimu bagiyita Ntabadde gye nazanyako nga ndi mu mukwano comparing omukwano gwa Ntabadde n'ogwa KB Sebuka guliwo ogusinze okutambula sijja kugamba nti guno gusinzeeko ku guno naye nze ate ndaba nti buli we neeyongera okweyongera mu maaso ndaba nga guno ate gulina ekyenjawulo ekiri okuba nyongera okuspicinga n'okukola research nti nnakola kinaki kyeweezuddemu nga ggwe mwetambulidde nga comparinga Serene life ekisooka nina kyenzuddemu nti okwagala omuntu olina omwesiga kati when comparinga Carlton yambuusabuusa oba nagamba njagala ono naye ng'ate sibaagala kati ekintu olina okiwa time paka oba omuntu w'oligamba nti mukutte ekitegeera kubanga senga yagumiikiriza nagamba nti oba nkwatidde oba yansanga oba tukoze ekyo oba twehaginza oba tukoze eki kale ngo akagamba kiraga kyaba lovers ayagala akusanga n'ekitaamuve ku maaso no banna omuntu omwekengera mutenga bukyali tosobola ku muntu nga buli ssaawa buli weweebaka kati saimo kankulage olaba yanta yata Britain naye ate yakkakkana akoze eki aluzinze yata omuntu eyali amutegedde asobola ogumiikiriza obuyisaabwe nakkakana nga aluzinze kyo kyenkugamba nti omuntu give her some time oba give him some time okole eki omwetegereze oyongere omwetegereze neeyisaye he lost the life ate fene tukakkana nga nze Carlton nsonga kize yawanga mukubuusabuusa yanjagaza nnyo abantu because wabeeranga nnyo nabo kati sibeereko na mikwano omukwano gw'omulenzi n'ogw'omuwala gwandikomyewa eyo nsonga nkulu gwandikomyewa omukwano gw'omuwala n'omulenzi
Tegulina komo. Gwina komo. Bannaayi tubeere serious. Anaddala omuntu ali mu relationship gwandikomyewa. Gwina komo. Kubanga waliwo ebintu ebimu ate bimba sisobola kukola na mukwano gwange omulenzi nga tengenda nsobola obikola ne bba wange oba boyfriend wange. Kati okimanyi nti no Brittany mu bintu by'okola ne boyfriend wo mu firimu ne mu bulamu obwa bulijjo ebisinga birowoozebwa abantu nti webakulaba nga boyfriend we ayingidde naawe n'oyingira n'oggalawo ebirowoozebwa nkumu emabega oluggi nga lukoze eki kati singa n'omulenzi gw'oyita mukwano gwo naye ayingira era n'oluggi ne lweggala mbeera mu ngeri y'emu era birowoozebwa ki si bwe kiri bannaaye. Kakati tugenda kudrawinga tutya line between boyfriend and friend nga muli waliwo ebirowoozebwa embeera ereeta ebirowoozebwa ebifaanagana weeri. Bannange omuntu alina okubaako n'emikwano kubanga ensi eno nnene sigenda beera naawe wekka olina obeerayo n'omuntu n'abantu nti friends bange kubanga kati olaba Simon osobola bba n'omuntu wange netubeerawo naye nga mikwano gyange agimanyi sigikweka kubanga tusobola mmanya ayinza okuba Roger yali yandabira ku campus nga tamanyi famire yange yonna nansanga n'omuntu n'anyiiga naye nga ayinza obba muganda wange oba any relative sooka obuuze oba emikwano gyo togikweka musajja gw'olina mugambe nti ono mukwano gwange kati mukakkana mwetegedde mwenna naye naawe olina omumanya limits zo nti kino sirina kikola n'ono kino nina kikola n'ono kati tusobola beera mukwano gwange ate ne mutuulako bba wange ali wali no awo kigenda kulowoozebwa kirala nnyo tekisoboka. Olowooza relationship singa etuuka mu mbeera nga boyfriend atakyasobola kudrawinga line between gw'oyita mukwano gwo n'okubanga amulabanga laavawo relationship solution yayo yandibadde ki? Nze nandigambye nti bakite kuba batotegedde ani gw'oli naye mu mukwano kugamba obanga kwegamba gwayagala omutegeerera kati wetumaliriza nga tufuuse ebya Carlton wansubiriza nti baali banjagala kati okizudde naye baali tebeeyagala baali just close nti baali just close nga tebaagala na byaddala naye nze bye nalinga ndaba nga bindeetera okulowooza biri ebingi ebiri behind the scene. Kimanyi Carlton yatuuka essala n'akomawo yeetonde ng'azudde amazima ate nga it's too late. Naye ng'obuzibu buvaawa gwe wamuleeteranga okulowooza agane weesonyiwa abalenzi toyogera nabo. Ate ekinneewuunyisa nti ye byali alowooza byenkola byali akola so most cases naffe kituwaamu endowooza ntugamba ono byandowooleza ye byakola toyagala mbikolerwa kuba obikola. Katonda bwe yali atonda yasonga kutonda ki? Kati obwenzi bw'affectinga nnyo omuwala ate omusajja tebulina kye bumuleetako. Bwebeera muntu mukulu lowooza ng'omusajja. Lwaki omukomaako muleka ayogera amazima? Okay, nga tumaliriza obudde baneebuzi bye tusibye mugonzi nga tuzishootinga. Lessons kyolowooza omwana omuwala n'omulenzi abadde akulaba mu keebisibuka zaakuyigiddeko zalina abadde akugobereza zalina okuba nga zaakuyigiddeko. Kyemmanyi abali mu mukwano bayize engeri gye bakukwatamu abantu baabwe then n'abasoma balabye nti omuntu alina ofokasinga n'agoba kyagala ate n'atuuka n'akola kinaawangula kubanga twasoma twaconcentratinga ffe ne tusoma ne tuyita ne tumalako ate era ne tukkakkana nga ne side ya love tuwangudde kati abali bagamba it will end in tears manya biki it ended in happiness hulala. Lessons zero omuntu zaakuyigirako. Lessons ndabanga omuntu zeyandibadde anjigirako nti kati nzinga ku neeyisa yange nga bwe badde mu keebisibuka nti mbadde neetwalamu okuba nti down to earth nga ndi muntu wa wansi naye ate nga si bwe kiri nga nina background ennungi ate nnyo nti omuntu olina kweraga niwe oba ng'olina gumirayo mu kubeerako nazo yamba b'oyambye
naye ate teweraga nti atokoze eki nti obayambe kuba nina bangi benayamba mukebisebuka nga bwomanyi avuddeyo talinayo emitwalo 2 emitwalo 3 neeraga ku kampasi nti yayinawo yasinga buli omu si kirungi nti omuntu olina kubaako byobikkako sikulabika nti wejjayo gwe nga ggwe nti oyinamu tewandyekanze nnyo okubeera nga bulijjo gaya akukwana katugenze mu bulamu obwa bulijjo golabanga omwavu oba basade n'okizudde wabe nga balina ssente oyinza okusigala nga mutrustinga naye nekanga nfunamu entiisa eyo naye era mutrustinga kubanga ebiseera ebisinga nsooka nembuza lwaki wakikola wampa ensonga ze okukakkana ozitunuddemu ng'olaba ayinza obba yeeraganga nnyo nti nina ssente ne bazirya ne bamukuula nawe kati nayagala labe n'afuna omuwala nguminkiriza mu bwavu asobola okubeerawo akkiriza muwase kati ayinza obba ezo ensonga ze yayina omuwala n'amufuna nakkakana nga nagamba no yalina otula mu bintu byange ajja bimanaginga ebigambo ebyo bisembayo eri abalabi n'abantu abalabi wanyagadde okubanga omaliriza nabo bannange abalabi abasaimo official muvale kulaba nekirala abantu ba romantic abagala nnyo aromantic balina erinnya lye beeyita ennaku zino linnyumira nnyo beeyita aromanticians nagambye bannange tuli ku kiwano bambi mwebale kwagala romantic entertainment mwebale kulaba movies zaffe series zaffe zonna ate nga mulinde ebirungi bikyajja abazannyi abalungi bakyajja ekyekango nzanyanga Daphine Daphine wa Alani oli mwezeemu anko ya matis answers zize umanyi olaba buno busopu kasopu ne kagwa omutima ne gukutunduga wakati bewasa oba bazaala omwana nana eno ya firimu yakusibalira ku bantu noddeyo oba kati baba akola batya oba kati nengasayimo bambi bebale nnyo twagala bebale kusubscribinga Trust Films Aromantic Entertainment bambi bebale nnyo tubaagala nnyo bye mutakkiriza nakukkiriza mulowooza mu abasinga naye ffe abasinga obbaagala ebigambo ebisembayo neyanze nnyo Saimo akadde kotuwadde kolabika nti twogeramu naawe n'abalabi ba Saimo official mwebale nnyo okulabika nti muteekamu kaddata kammwe ne mulabika nti mulaba buli kimu ekifa ku page ya Saimo official nenyongera okutumirako bannaffe benzanya nabo mu kebisebuka ntumirako omukulu Ahmed Rubowa Kasaga Sentongo n'aba Matala ba DOP ba Faizo Bobby kimwenna mwebale nnyo okulabika nti mukwasaganya buli kimu nekitambula bulungi ku set eno nti omutali era emirimu tegisobola kutambula so tulina kwatira wamu etulabika nti buli kimu kitambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kale nsubira bwe tunamalirayo episode zino eno episode ya 5 tunazimalirayo konja kuba nfunye technical crew ne ba directors ate nabo mwongere okubanga tumubategana ddala abali emabega wa kamera n'awali emataala owa sound azanya n'okuzanya emulekwa so we tunamala episodes zino zonna tujja kubanga list nabo tufunyeeko so that tumalirizaako ebisebuka ate nga tuintroducing ekyekango mu butongole kuba kati kyemuliko kyemulaba n'ebirala bingi nyo sigala banga nsukkawo wano Aksola abatuusa ko show eno banoonyeeko temuva omweraba